Nze Lukwago Swali mujje baliko tuli mu political season era emu ku stage ey'enkyukakyuka gye etufuula busy etuwa omukisa okutuuka eyo obuyiringu gye butatukkiriza kutuuka nga tuyitanga mu kugenda okukanvasinga support eri abo ba political leader ababa expressinze interest okulondebwa in elective positions. This time round twagala oyo yenna expressing interest in any leadership position ng'oli revolutionary driven. Waliwo abantu nga Bet Ethel Naluyima, oyo mukyala abeera ku ziri TV, local government tomuwuliranga ko wayogera ku protest vote, tomuwuliranga ko wayogera ku protest vote. Tuyina abantu nga Honorable Betty Nambooze, Honorable Muwanga Kivumbi, Medard Lubega Sseggona n'abalala abagwa mu ttulubeere nga mumaze mu parliament kati emyaka 2. Kuba Muwanga Kivumbi nabukulira nga mwetwala n'ekikulukuunyu. Honorable Betty Nambooze weesimbawo mu 2006 Bakaluba n'agezaako kabba ne mugenda mu kkooti era ne tukomyawo mu 2009 in a by election. Kati gwe bala Basseggona abayingira parliament okuva 2016 so fe emyaka kati 19 yenna ina amalala suffering from arrivalism, that sense of importance, okwemanya effubitizi kasajja fuba to the extent that yayisizza ne maaso aba election management committee bambozezaawo ebiti temunkwatako kuba ne constitution nze yagikola. Musajja tuyina one of the best brains in fact kati kutambuliza n'ekibiina Lubongoya, Joel Ssenyonyi, Benjamin Katana and the others. Nti gwe woba toliiwo pate tejja kgenda mu maaso. Abamu ku mmwe bwe mwatuuka eyo mu parliament Medard Lubega Sseggona n'oyo oyo w'ebitaano oyo gatteko ebibiri bya 2010 Sirwe Lunaana Mpugamaana, lofaamu zammwe Kayiringu Mayiga Maana abayita ne mugenda Museveni n'aziwa emirimu mu parliament mukozeyo n'obubondo, mumanya amapeesa ge muyina onnyiga babawa emirimu ngeno mwefuula nti mulwanisa Museveni. Mube tusindika mu bifo ebirondebwamu, temugenda nti musaavingire eyo, nedda. Ebifo ebyo twagala mubikozese mu creating momentum mu bantu. In fact, let me not beat around the bush. Twagala mubikozese mulwanise Kayiringu Museveni. Naye gwe Sseggona n'amama Mbabazi muyina nkolagana ki? Gwe mbulira lwaki amama Mbabazi yafunira lofaamu zammwe emirimu. Sente ze bakwata nazo mu mmotoka ku Washing Bay zaali zakyera wali ozijje waggwawo za nti oli wa opposition okutambula with all those huge chunks of money. Namayanja gwe nalaba eyagwa Kabenje mu mmotoka ne basanga mu biliyoni 2. President Kyagulanyi His Excellency Oweekitiibwa Louis Lubongoya, Honorable Joel Ssenyonyi yakoze statement ku NTV n'agamba nti oyo Julius Mutebi abadde ku bwa meeyo okumala ebisanja 2 n'abalala kabajje basaavinge. Nafunyeemu okutya ate oludda n'ensanyuka namu nti kiwayagaliza embazi kibuyaga atutte. Ekyo era kyapulaayingibwe kuba MP nga Honorable Betty Nambooze, Honorable Muwanga Kivumbi, Medard Lubega Sseggona na buli kiisi MP abadde mu parliament okumala emyaka 15 and above.
Because when we try to actually task them to give us an assessment of how they have fought Kairingu Museveni, none can do that. Instead, they chose to obnob with the Kairingu. In fact, the Kairingu is after patronizing, compromising them as a way to consolidate himself within power. We need fresh blood within that parliament. My humble appeal, like the constitution stipulated, it must be infected. Until any leader in any UP must serve 2 terms. Ndowe kyakoze ku Julius Mutebi. Njagala ku Sseggona Kyapulayingibwe. Njagala ku Honorable Betty Namboze Kyapulayingibwe. My humble prayer, my humble request. Bakimanye nti obukulembeze si mulimu just buweereza. Leadership is not a money-making venture. Many of you have been hoodwinked, misled to believe that if you want to get quick money, you join politics. They are only monetizing politics as a way of compromising simply because the people in power, we don't want them. Ndi musajja Muganda, nenyumiriza mu kuba Omuganda, kyendi ate sirikyusa kubanga wano ku lukalu lwa Afirika amawanga mwe tuva ate teri ali succeeding mu kujjawo ki kye tuli. Kakati gwoba tolina ggwanga mu mawanga 15 agakola Uganda nkusaasidde. Kuba tukimanyi ggwe ne kana akayiringu k'e Rwanda baabasindika mainara abafuzi b'amatwale kusaanyawo mawanga naye mulemeddwa. Kuba kyetuli tosobola kuŋŋamba nti amawanga mabi. Tribalism ndeka neenyumiriza mu kikyendi ate toli kisaanyaawo. Gw'oli kukuba amawanga gaffe ate wotupaatiikako eri Abanyarwanda, ekyo tekikola. You will never succeed in that. It's what we are. And we are going to capitalize on that, actually to oust you out of power and to take you back where you came from and all of your family members. And what happened to Cromwell when he tried to mess up with the British monarchy? Just make research about what happened to Cromwell when he tried to mess up with the British monarchy in favor of a republic within Great Britain. I rest my case.